kati oluvannyuma lw'akakiiko k'ebyokulonda okuvaayo ne kalangirira mu butongole nti teri muntu n'omu agenda kubeera nga ate akkirizibwa ku polling station nga papasire azze kubeera nga ate akuuma akalulu. Omukulu Simon Byabakama yavuddeyo n'ategeeza nti omuntu yenna abwanakeera ku makya ng'ennaku z'omwezi 15 itsoke agende ku polling station wamala okubeera nga ate alonda akalulu ke akwate ekkubo yeddireyo eka byonna ebina bivudde mu kulonda of course bijja kubeera nga ate bimutuukako obutereevu. Omukulu Simon Byabakama yayongerezako n'agamba nti omuntu yenna aneetantala okubeera nga ate asigala ku polling station nga aliwo okubeera nga ate akuuma akalulu ajja kubeera nga ate akwatibwa ng'ensenene. Munnange ebigambo bino eby'omukulu Simon Byabakama abantu abasinga tebasobodde okubeera nga ate ababisanyukira naddala aba National Unity Platform. Jjukira ababadde n'engombe egamba nti protest vote bw'omala okubeera nga ate olonda akalulu beerawo okakuume bw'omala okubeera nga ate okakuuma linda babeere nga ate bakalangira otandika okubeera nga ate ojaguza. Munnange Robert Kyagulanyi Ssentamu era ng'ono yakulembera ekibiina ekyo yavuddeyo neyeekubira omulanga mu nsi z'abazungu zibeere nga ate zitunuulira mu nsonga eno era ng'olwamaze okubeera nga ate alangirira bw'ati ng'amaze okubeera nga ate ayita ensi z'abazungu emikutu egy'enjawulo egy'amaanyi mu nsi yonna gyavuddeyo ne gibeera nga ate gitandika okwogera ku nsonga eno Al Jazeera BBC n'emirala mingi nnyo era nga wano waliwo omukutu ogumanyikiddwa nga DW Africa era nga guno omukutu of course gw'amaanyi nnyo mu Africa wano gutera okubeera nga ate gwogera ku nsonga naddala z'ebyokulonda mu nsi ez'enjawulo naddala wano mu Africa era nga munnange gwavuddeyo ne gubako obubaka bugwatadde ku social media accounts ez'enjawulo era nga njagala kubeera nga tekuyitiramu obubaka buno nga bwebusobodde okubeera nga tebutambula bwatandise buti bwagambye nti Uganda's opposition leader Robert Kyagulanyi Ssentamu known widely as Bobi Wine claims that the government is planning to rig Uganda's 2026 elections. He alleges that his team has reliable information indicating that security agencies intend to provoke chaos and impose a curfew before voting is similar to the 2020 unrest. Bobi Wine criticized the Electoral Commission chairperson Mr. Simon Byabakama for silence on alleged allegations, urging him to resign if transparency cannot be guaranteed. Authorities have denied the allegations, saying that Bobi Wine is a National Unity Platform party has violated campaign rules and endangered public safety in the past. Police have accused the National Unity Platform for blocking highways with unauthorized convoys, attacking officers, vandalizing police vehicles and defying agreed rally routes. Bino ebiri mu kubeera nga tebigenda mu maaso sayidi zeeyo abakakiiko k'ebyokulonda bo bagamba nti Bobi Wine yali mu kubeera nga ate akola ensobi agezako okubeera nga ate buli wabeera mu campaign bakuba abasirikale bamenya emmotoka z'abasirikale ate Bobi Wine agamba nti bino ebintu byonna byakola biri mu mateeka. So embeera bwetyo bwegenda mu maaso sayidi zeeyo kamere nga ate mbaterawo n'obutambi buno tubeere nga tetwongera okumanya biki ebigenda mu maaso sayidi zeeyo. Video liking nga sharingirako abala comment section always bira open tekigenda kubeera nga ate osulawo endowoozayo okusinziira ku byogenda okubeera nga ate osanga mu video. Kati nyawulira bagamba nti mwe mukuume akalulu kammwe teri agenda bagana kuuma kalulu sebo gwani ogamba abantu bagenda okuuma kalulu. Amateeka gagamba nti abantu abamanyiddwa abakkirizibwa kubeera polling station agents ba candidates buli candidate akkirizibwa kubeera na agents babiri. Tuyinawo ba polling officials abali wansi akakiiko k'ebyokulonda. Tuyinawo observers abanga bakkiriziddwa babaweereddwa olukusa okubeera mu kifo ekyo polling station we ziri. Ebibiina by'obufuzi nabo babiwa omukisa okubeera naba observer. Kati oyagala ba voter protector bafaanana batya? Bamalayika oba baani? Bano be bagenda kubeera ba voter protector be bamanyiddwa mu mateeka. Nigo noja na makoti gondi zi voter protector ojaga sigao sebo nyabo voter protector mateeka taliimu era gwe banaawa simanyi bakuwadde olukusa gendo bere voter protector zikusanze zisinga mbadde gwe
mukama wange nangamba genda obeere voter protector. Nze sijja kuva waka kubanga abagenda bayola ng'enseenene mu kinonoke. Walaba Nansi bamu abeewaayo ne bakuba, simanyi baali bakuba bawagizi ba Kyagulanyi. Kati ekyo eyo mpisa ki eyo? Candidate yenna yasunsulwamu waddembe okugenda mu kifo ekyalaze nti nja kubeera Gindi nkube kampe kuba kiri mu mateeka. Bw'obanga towagira candidate gundi muleke ayitemu genda okole emirimu gyo. Tibakugambe jangu obeere ku kkubo kubanga candidate gundi wotawagira agenda kuyitirawo. Teyakuwaliriza. Naye what is not accepted, ekitakkirizibwa abantu okutwala amateeka mu ngalo, okumenya amateeka, in fact not even okutwala amateeka, okumenya amateeka n'otandika okugoba oba okuba abawagizi ba candidate watawagira. Ekyo tekikkirizibwa eba tukivumirira. Bw'osanga campaign poster ya Byabakama candidate nga n'ogiyuliza n'ogyonoona, singa bakukwata ogw'omusango kati bagenda kusibira ki? Bagenda kusibira bwereere kwonoona campaign. Kati campaign poster eyo bw'ogiyitako n'ogenda okosebwa otya? Bw'ogyonoona ofunamu ki? Ubanga mu nsawo temuli ssente, bw'oyonoona campaign poster ya gundi, gwe ssente buzinaayingira sebo, ojja kutambula nga tolina ssente n'ebizibu byo. So muleke kwenyigira mu bintu ebitakugasa. There are things which add no value to you. Wabula biba bikwonoonera n'omukisa gw'olina okukola ebintu by'oyagala kukola, n'olwekyo temwonoona campaign poster. Twabakubiriza nti mugoberere ebiragiro oba mateeka akakiiko agali mu mateeka g'eggwanga. Amateeka gakwata ku entambula y'ebiduka oba entambula yaffe mu makubo, na guidelines zetufulumya ng'akakiiko kusinziira mu buyinza bwatuweebwa mu ssemateeka. Ne tugamba nti ebivulo tebikkirizibwa. Vuga motoka yo, genda w'ogenda okubira campaign, abawagizi obasange yeeri, oyogere eri abantu. Tulaba abakandidates abakola abakikola naye babamu oba bafuuse ki nantawulira nantamegwa nantagambwako bakola ebintu kwegamba eki kyekireesewo ebintu kwegamba nekireetawo embeera nti ab'ebyokwerinda bagezaako okuzza embeera mu nteeko niyo abaawo kukola ki okusikagana muguwa. Kandidate atuuka mu butale n'atandika okwogerera abantu bakola emirimu gyabwe mu butale, abantu banoonya kasente okwebeesawo. Kati oyagala kutaataganya emirimu gyabwe mu bizinesi zaabwe. Buli kubo ogenda n'oyimirira buli kubo. Kati abamu olw'okuba nti bajja bayimirira asangawo n'abantu n'ayimirira, ekifo kyagenda okuba mu campaign agenda kujjukira nti obudde bwewakoze eki bwamuyiseko dda. Kati ayagala ayingireyo budde bw'ekiro atandike okukola campaign. Poliisi bwevaayo omuzibira nti olaba banzibira. Please let us be responsible. I think the first sign of a good credible leader, responsibility, respect for the law. Olulimi olukozesebwa bakandise bamu kwawula mu mawanga oba mu madiini okukuma abantu omuliro. Why do you want people to go back home and sleep? So that you bring your cooked results and read them to the people. Isn't it even disturbing to see that the chairperson of the Electoral Commission is repeating what Naruiso is saying? He's repeating what Damulira is saying. Meaning that they write the script for Mr. Byabakama and he speaks it out. We want to say this, that if Mr. Byabakama has failed to conduct this election non-partisanly and legally, then Mr. Byabakama should resign. Mr. Byabakama, you should resign from the position of chairperson of the Electoral Commission if you have failed to conduct an election that is transparent, free, and fair. Finally, we also want to mention this. We know that General Museveni is planning to rig the election, but we have reliable information
that in his plan to rig the election, they're trying to provoke the people of Uganda into an unrest so that they can carry out a massacre akin to what they did in 2020 on the 18th and 19th of November. So we want to bring this to the attention of the international community. We want to bring this to the attention of the regional community and the African community, the African Union and the East African community, that as you're watching this, we are telling you this before it happens. General Museveni is planning a massacre on the people of Uganda. They call it a preemptive massacre so that he can cow the people down in order to rig the election, having intimidated them. We thought it's very, very important to put this to light. We also are aware that Museveni is planning to put a curfew prior to the election so that he can tie the people of Uganda down in order to rig the election. We thought it's important to inform the nation. That said, we said it in the beginning and we still reiterate it, that we are continuously going to be law-abiding, we are going to be non-violent, we are going to be disciplined, but we are going to reach every part of Uganda in whichever way we manage to reach there. The regime will continue exposing itself. Our weapon is the camera. We thank you. Mu Luganda, abasebo ne banyabo batuwebaza olw'okujja okwongerayo eddoboozi lyaffe. Olunaku lwa leero tugenda ku campaigningira mu disitulikiti y'e Kayunga, naye nga tetunaba kusimbula, tulowooza nti kikulu nnyo okwogera ku nsonga zino. Ensonga esooka bwe bulumbaganyi, ettemu n'okutulugunyizibwa okwatandise era okugenda maaso nga kutuusibwa ku bannayuganda abatalina musango. Bwe twogerera kati bannaffe abasukka mu 400 bakwate bali mu makomera awatali musango, bagenze bakwata abantu bonna abatuwagira, bannaffe abali ku ttiimu yaffe n'ebitundu ebyenjawulo, abannansi abatalina musango naye kubanga ayambadde ebimyufu oba ayambadde t-shirt eriko ekifaananyi kya candidate wa NUP, bagenze babakwata ne babasiba mu makomera. Nga bwe ngambye bwe twogerera basukka mu 4 abali mu makomera. Mwalabye poliisi ya Uganda bwesindirira embwa bweziweerera abantu abatalina musango nezibaluma. Yansonyi nnyo nti ne mwami Byabakama yavuddeyo naye teyavumiridde ekikolwa ekyo eky'obuswavu. Ekyo nno twakoma kiraba mu biseera by'Abamandera nga balwanira eddembe lyabwe, era poliisi y'Abakabulu basindirira embwa nezibaluma. Twakirabako ne mu biseera nga baddugavu balwanira eddembe lyabwe mu myaka egy'enkaaga nga kyakatandika. Kizzemu kulabika wano mu Uganda nga poliisi esindikira embwa zirume abantu abatalina musango abazze okuwuliriza ebigambo byabo abeesimbyewo basobole okusalawo nga bamanyi kye basalawo. Bwe tuba mu kampeyini zaffe, poliisi ejja n'obuuma obukubisa amasannyalaze ne bukubisa abantu abatalina musango. Mubalabye nga bakuba abakadde, mubalabye nga bakuba abaana bato, mubalabye nga baggala amakubo gye tulina okuyita ne tutayitayo. Bagadde amakubo amanene ne batusindika mu bukubo obw'ettaka, ate nayo ne batulumbayo ne bagenda nga batukuba omukka ogubalagala nga tewali musango. Ebyo byonna nno bibigenda mu maaso nga biri ku kamera. Tebakomyawo ne mu lwale zennyini abantu gye baba bakuŋŋaanye nga bali mu ddembe nga tuli mu kwogera nabo, era namo bakasukamu omukka ogubalagala basobole okusaasaanya abantu. Abapoliisi kyewunyisa tibatambula n'abakamera nga babloga. Bwe bamala okuba abantu baveewo baagala bafiriminga ekifo nga kikalu bakitwateke ku social media nga balinga abagezaako okulaga nti tetulina bantu. Of course bazze beekwasa nti tebaagala muggundu, tebaagala tutambule n'abantu bangi, naye ekyo kyakwewusa kubanga muzze mulaba Nobert Mao, mulabye Taibwa Speaker wa Parliament, mulabye Tumukunde ne Museveni yennyini nga batambula n'olwebeya lw'abantu nga tewali abakwatako.
So police begamba nti faba NUP netulina kujja n'abawagizi baffe oba abawagizi baffe tebalina kutuwagira ne batugoberera oba ne batuwerekerako ekyo kyabwewusa tukiwakanya kubanga bye batugamba tebiri mu mateeka ate tosobola tugamba tukole kino nga gwe tuvuganya naye ye akola kirala tosobola tugamba tetulina kusinkana abawagizi baffe oba kusanyuka nabo naye nga tebyo bye tuvuganya nabo basinkana abawagizi baabwe era ne batambula nabo kaakati n'ekyo kituleese n'okwogera ku nsonga za mwami byabakama yabakama yakulira akakiiko ak'ebyokulonda naye akakiiko ak'ebyokulonda kefudde neesirikidde ng'embeera eno yonayona egenda maaso mwami byabakama yali mwangu nnyo okuvaayo n'avumirira ekikolwa kyange okugenda okugula kasooli ku mukyala yali atonda kasooli mu kkubo mu bitundu gye nali ngenza okampeyinga naye mwami byabakama tanavaayo kwogera ku ttemu ligenda maaso tanavaayo kwogera ku basirikale abatomera abantu tanavaayo kwogera ku makubo ge batuzibira ne batulemesa ogenda okola kampeyini etwatuuse katosi ku kampeyininga kubanga amakubo bagagala twatuuka mukono kampeyininga kubanga amakubo bagagala oliise gali kkubo obuzaayo eddakiika 5 okutuuka bw'olaga negamba genda oyite mu kkubo eddala erigenda okutwala essaawa 2 n'otuuka obudde bugenze ate ne bagalawo ne bakuba n'omuko ogubalagala mu rale ne bagamba obudde buweddeyo so eyo enkola mwami byabakama tanaba gyogerako wabula mwami byabakama mwamuwulira mwenna bwe yavaayo n'avumirira kye tuyita protest vote oba enkola gye tugenda ogenda nayo mu kalulu nga tugenda okulonda nga tuwakanya ebyo ne bitunyigiriza ekitamenya mateeka mwami byabakama ayina kubeera refree naye ate kati naye alinga eyefudde omuzannyo era ayingidde mu kisaawe n'olunaku lw'eggulo mwamulabye ng'addiŋŋana ebya Nalweyiso byabadde ayogera ng'addiŋŋana ebyaddamulira byabadde ayogera ng'agaana bannansi okugenda okukuuma akalulu kaabwe mwami byabakama njagala omutegeeza nti omulamwa gwe twajja nagwo gwa ACP oba Active Citizen Participation abannansi ba Uganda balina eddembe okwenyigira mu kukuuma akalulu era etteeka erifuga okulonda president gye bayita Presidential Elections Act likitaanya lunye mu kanyomero mu section eya 3 mu subsection eyokuna liragira nti abantu abamaze okulonda baddembe okuyimirira mita 2 okuva ku meeza erondebwako n'olw'ensonga eyo tewali teeka bannayuganda lye baba bamenye okuuma akalulu kaabwe tekiriyo mwami Museveni yagamba abamubba akalulu tugamba baatubba akalulu n'abeesimbawo abalala bagamba bababba akalulu ne kooti ensukulumu eya Uganda naye yavaayo negamba obululu bwabbibwa n'olw'ensonga eyo tumenya teeka ki oba tukola nsobi ki bwe tuvaayo ne tukubiriza bannayuganda bonna okuvaayo okuuma akalulu kaabwe ng'etteeka bwe liragira bandibadde basanyuka na busanyusi naye kubanga tukakasa nti be babyenyigiramu ffe ng'aba NUP tulumiriza mwami byabakama tiyakulembera okubba obululu kati gwe mwami byabakama nga gwe suspect mu kubba obululu ate osobola otya okujja n'ogamba omunyiza nti okubanga ntebereza omuntu obubbi ate omubbi yennyini najja n'aŋŋamba temuggalawo nnyumba zammwe temuzibaawo muzireke buli kimu kijja kuba kirungi lwaki tukuwuliriza lwaki toyagala bannansi babitunuulire wabanga akalulu ka bwerufu ka mazima ka bwenkanya lwaki toyagala bannansi batunule tukakase ti akalulu ka mazima na bwenkanya awangula yabawangula so bannayuganda nyongera obbakubiriza titemuwuliriza bintu byabakama temuwuliriza bintu bya Nalweyiso oba byaddamulira abo bonna bonna bakolera babbi ba bululu abo babagamba muveewo be baagala okubba akalulu kamu wali musango gw'oboziza teri teeka lyoba omenye okubeerawo n'olaba akaluluko nga tekabbibwa n'olw'ensonga eyo bannansi ba Uganda mwena mwena buno obuvunaanyizibwa bwammwe mwami byabakama bw'aba tasobola kuteekateeka kalulu ka bwesimbu ak'amazima n'obwenkanya mwami byabakama tumusaba alekulire wabeewo
Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.